Mu town council y'e Rudde mu disitulikiti y'e Buvuma ku nnyanja Nalubaale mwe musangibwa akazinga Makalaga. Kano kawerako yiika 100 era nga kawangaalirako abantu abakunukkiriza mu 1,000. Omulimu ogusinga obukulu ogubayimirizaawo gwe gw'okugula mpozzi n'obusuubuzi obutonotono mu ngeri eya lejjalejja. Ng'Abaganda bwe baagera nti obulungi bw'ensozi obulaba oziri wala ne ku kazinga Makalaga bwe guli. Bw'oba ng'okayitako oba ng'ofunye omukisa okukatuukako weewunya obuyonjo abantu bano bwe balina nga buli w'okuba amaaso amazima watemagana mu ngeri ya mukene so nga n'abantu abakawangaalirako endabika yaabwe nayo nnungi. Ng'obutazimbye bumanyibwa nnyinibwo n'okumanya ekituufu ekiri mu kizinga kino omala kwogera n'abatuuze baakwo. Mbeera yo si nnungi nnyo eri awo nti yeeyagaza kusinziira ku mbeera gye tulimu ebyennyanja bya layisi babigula tebatuzitoya nnyo kiri awo gamba bwe bityo embeera gye tubeerawo na kukakaalukana. Bano bwe batandika okukulojjera ennaku gye bayitamu ovaawo okakasizza nti ddala ebayonka butaaba. Beekokkola abakulembeze baabwe n'abo abafuga ensi Uganda nga bagamba nti babeerabirira ddala ne basigaza kimu kubasoloozaako omusolo mpozzi n'okubajjukira ng'ekiseera eky'obululu kikubye koodi. Yayo yakutuuyana butuuyanyi kale n'akakiiko kennyini tekatuyambye tuli awo tudaagadaaga budaazi n'abano be twalonda nabo tebalina kye batuwa wadde katooyi teri tuli awo bwetu tugagula kaabuuka gajjana nakanala kana akakaabuuka kidemu omusolo 10 naye omukulembeze waffe kiba kisobose atuteekeko kabowa holo. Muzamiru Wancha ngono ku Makalaga kwagerengetanyiza ekiwanga mu ngalo ng'ekigulira Magala eddiba akijja mu kuvuba kwakolera ku mwalo gw'e Labolo agamba nti newankubadde bawa omusolo tebalina kye bafuna mu gavumenti okuva ku by'obulamu ebyenjigiriza sako n'amazzi amayonjo ebyafuuka olufumo. N'abakulembeze byennyini nze nkizaayo ku bakulembeze twekwatakwata naye nga ne gavumenti etusudde ate nga n'emisolo tugitoola mu bungi basinga kutulugunya afe ab'oku maazi eno emisolo kututoola mu maazi eno mungi naye abasajja abo tebatufaayo kutufaako era n'oba okukwasa ku by'obulamu ffe otusemba eno mu kizinga tuli mu mbeera mbi. N'olwekyo enkola ye gavumenti ffe tulesenye emabega y'ensonga enkulu ku by'obulamu buli awo butyo era bintu bya buli muntu kweyeeya abasajja bali omwo bakazi bali omwo baana kava olaba mbeera yeeyo. Wancha atubuulidde nti ebyokwekubira enduulu mu bakulu ababatwala bakwata olukato ne babiwummula nga kati baasigaliza kweyambayamba nga bwe baba basobodde. Olaba era ng'ogirabye ejjudde era nga n'okugendayo olina kugenda kuwampula birwadde ebisingayo ate so n'olwekyo abantu kuva olaba bagenda oluuseera ne beetaawiriza ate n'abantu ku bizinga eno gye tuwangaalira n'okusomesebwa kutono omugaso gw'ettooyi kyeki owulira ati gwe ebigere byo bikugambye nti tereeraawo ng'otereeraawo bisangerera n'obibuuka embeera tulwanagana n'embeera kyekugambye nti gavumenti ffe yatwerabira tejja kutukolera porogulaamu entuufu nti bwe tusimira ttooyi teri mulamwa. Katamba Badru nga naye muvubi agamba nti okukakaalukana n'okwerega n'amaato ag'enkasi kwe kubabeezaawo. Embeera gye tubeerawo na kukakaalukana ng'era bw'olaba akayingini tekuli tukozesa nkasi mbeera yayo yakutuuyana butuuyanyi kale n'akakiiko kennyini tekatuyambye tuli awo tudaagadaaga budaazi ato gayingini gayinza okuba gawera 10 negana agomena nga tugagaseeko yaliwo n'amalala tegaliiwo tugagaseeko amaato gawera 20 agayingini gayinza okuwera 20 kati agasigaddewo gonna ga nkasi kuvubisa ku nkasi naye era maato sayize eno nolyali sanye gendako yingini naye ligendako nkasi
aye lumaliriza ngo embeera yo olwala bulwazi kifuba saawa yonna. Olw'okuba obujjanjabi bwa kunoonya bunaayira, Katamba annyonnyodde nti kino kiviiriddeko abantu baabwe bangi okulugulamu obulamu ne batuuka okukkirira ezirakumwa gye batambuliza emigongo ng'obwato. Ddwaliro tewali. Ddwaliro tulina genda lubya kwetha senta firi oba ennamiti wali ku kizinga ekituliraanye wali. Era wano omuntu ne bwalwala asobola otufaako okuleka bukiriniki ate bwa muntu buntu. Ati obulamu bwo tububeezaawo na mpaka. Muteekamu kyenkana w'okutuuka erubya mu ddwaliro? Tukozesa litanga 2 okugenda. Ennamiti nawo litanga 2 okugenda. Naye ng'ate n'ebyo ebintu by'okozesa bino maato, yingini n'amafuta g'ogula eryato osaba ne bakuwa n'ennyini oluusi ne bakuwaako. Ensonga y'obujjanjabi bannaye tusaa ku buyambi. Kubanga kati omuntu bayiza wagenda n'abalamu okuva ng'ano paka Namiti. Ng'atalinamu emitwalo 2 kati ate ekyandibadde nga ssente zalina otandikira kukola mu ddwaliro alina zitandikira no ku mafuta. So kibalabalamu oba kale katukireke naye ebiseera ebimu bamanyi n'otupangisa yingini ng'akasente kennyini tetulina. Kale nze ku nsonga yange gyensaba bateekerewo eddwaliro. Ensonga yennyini enkulu era ya ddwaliro. Tuli bubi nnyo wano, kuliko ka kiriniki kamu. Dokita ono watambulamu tuba tetulina buyambi bwonna. Era olaba abantu abamu balwalira kuno katono bafiire kuno lwa nsonga ya ddwaliro. Eddwaliro lituli wala liri eyirubya. Kale tusaba buyambi omukulembeze waffe atuteekerewo kadwaliro kuno kwonna waba ka kiriniki. Tuli bubi kuno emisujja mingi abantu balina bujjanjabi. Ab'embuto batuuka okuzaalira mu mayumba gaabwe ensonga ya ddwaliro kubanga lituli wala kuno tekuli ddwaliro yennyini bakazi abo kwe bazaalira ab'embuto. Ayo bwe buzibu bwe tusanga. Abatuuze balaajanidde abakulembeze baabwe okubajjukira babafunire ku mazzi amayonjo, okubateerawo eddwaliro ssaako okubatandikirawo essomero olwo nabo abaana baabwe basobole okubangulwa wakiri bayiga okusoma ennukuta eya A, okuwandiika n'okusoma ennamba z'essimu. Ttooyi ne kadi twetaaga buyambi yejjudde katwaga twetaaga buyambi okuva gye muli. Abantu baffe bonna bagenda omune ogira bwefaanana. Tusaba mutuyambe mutukolere ka ttooyi. Tulinako ku kyalo kino. Bangambye temukyagikozesa? Tujagikozesa ssebo. Era tugenda mune nga naawe ogira bwefaanana. Kati osobola okugenda omwo. Ewe beeteredde tugendamu. Eyo muganda wange. Bwe tutuukiridde kkansala akiikirira eggombolola y'e Lubya ku disitulikiti y'e Buvuma ng'ono ye sipiika w'olukiiko lwa disitulikiti Opondo Gad atubuulidde ng'ebizinga by'e Buvuma bwe bikyalina okusoomoozebwa okunene ku bya kaabuyonjo nga basinga naddala mu bizinga ebyesudde tebannafuna kaabuyonjo. Mu bizinga ensonga za toyileti zibadde zikyatusomooza nnyo. Kubanga gavumenti ya disitulikiti y'e Buvuma twava mu process y'okubeera nga tusimbira abantu toilets. Nga twagala abantu bennyini babeere nga beesimbira toileti. Ne twakituukako olw'okubeera nti enkozesa ya toileti zino teyali nnungi. Katosanga nga toileti gye mwakasimisa wayitawo myaka 2 nayona neyonooneka mubeera ng'esente mwayonoona. Nga wano ku kizinga bwe wano e Lubya tulina public toilet abantu bassaamu ssente ku UPDF etuyambako buli mutuufu emitwalo 2 okusobola okufuna toilet. Era nnungi eri mu mbeera nnungi era ebadde eri kuyamba abantu bulungi. Opondo agamba nti waliwo kaweefube obw'okulaba nga kaabuyonjo zeeyongera n'amazzi amayonjo kyokka nga gavumenti ekyalina ekyokukola kinene eri abantu baayo. Waliwo tusookedde Makalaga tewali public toilet naye nga tugezaako okukubiriza abantu baffe babeere nga beekolamu omulimu osobole okufuna toilet. So generally mu bizinga toilet coverage eri very low. Eyinza okubeera ng'eri ku 8% toilet coverage. Naye ng'ebizinga ebyo birina abantu abangi ate nga bizinesi zigenda mu maaso bulungi zibadde ziri mu kwekolamu omulimu nga bafuna toilets ezaabwe z'okweyambisa. Ono akakasizza nti wabaddewo enteekateeka abatuuze okwesondamu ensimbi okwezimbira kaabuyonjo mu ngeri ya bulungi bwansi era nga mu nkola eno nga kwotadde n'obuwagizi bwa disitulikiti n'ababaka ba paalamenti amagombolola agamu gamaze okufuna zikaabuyonjo n'amazzi amayonjo era nga n'amagombolola agasigadde nago ga kulowoozebwako. Mu bizinga tulina
amazzi ng'amazzi gano natural source y'ennyanja but this is unsafe water tetulina clean water nga government policy twaba mu borehole tudda ku piped water era mu district y'e Buvuma katulina piped water projects 2 zokka twatandikira etojwe that is Nairobi sub county edda Mubaale that is Bugaya ya sub county sawa zino tuli ebwema that is Namatale piped water kati so far so good amagombolela gasigadde pozi waliwo ne Buvuma town council bafuna ambao balina amazzi kati so far so good magombola nga 5 kalina clean water neyongera kubira government omulanga government eberinga ekwongera amazzi amayonjo. At the moment kusonga ya amazzi tulina neighboring district ye Mayuge balina boreholes so tulina ebinaara ebigenda amaato binaara dosa boats zino zigenda mu Mayuge nezifuna amazzi ga boa zireetera abantu baffe ne basobola okunywa oba abantu baffe bafuna amanda ne basena amazzi ku nnyanja ne bagafumba nemala ne banywa naye nga so far so good embeera teri bulungi kusonga y'amazzi era teri bulungi kusonga nengera kubeera gavumenti omulanga tetuzimbire ki tuwemuwa piped water nga kati olw'okubeera nti amazzi aganywebwa gano abantu abasinga obungi nga benkunyonyodde ti amazzi gano bagajja Mayuge agamu ne bagafumba tubadde tetulina issues nyingi nnyo eza diarrhea and dysentery issues ezo tubadde teziriwo given nti abantu bafuna amazzi ga boa era abantu bafumba amazzi issues ezo tubadde tekikola ki teziriwo nebasomeseza ekimala tubasomeseza ekimala but beyond that there are few cases eziri reported abantu balina diarrhea abantu balina ki abo abantu abatalina awareness babadde bakyalina ebizibu ebyo so tugezaako kukirwanyisa mbeera etambula.